Endobeso. Kugenda mu mukago tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Hello. Hello. Jebali nyabo. Jebali kose. Yongera ku ddoboozi mama sikuwulira bulungi. Ntikale sebo nawe jebali kosebo. Okyali mutulo. Sebo mbadde nkyewase. Obudde nga bwakedde dda. Anino nze mukunja wa BTFM wangamba nkukubireko ku simu olina ekizibu. Ye mukunja. Naye n'ekizibu. Waliwo best man yali best man ku mbaga yaffe yali best man wa bba wange. Bawo yani? Bwange ye mwami Mubiru. Naye munange oyo best man alaika yafuna interest gyendi. Mbuyanjagala. Naye kati nze already ndi mufumbo ye yali best man ku mikolo gyaffe. Nze mugamba sikisobola tekisoboka. Yaŋŋamba alisiko bwe simwagala. Ali ready okunnemesa obufumbo. Ali ready okulemesa obufumbo ate yali best man. Yagala bba wemba simwagala ready okunnemesa obufumbo bwange. Kakati nze mbadde kyenakunoonyeza mukunja nyambe. Nga njagala oba osobola nyandobeseza mu ngeri yonna. Nze nga bwe mpuliriza bwe ndikodingira omwami wange malembi w'omwami wange kati aligenda okubaako byamugamba oba kati simanyi oba alina ne byamugamba naye nze waneeno kabajja kuba kanyamba kubula stand codinga ng'ayogera ng'omundobeseza nembi wa bba wange awo bba wange ajja kuzuula omutuufu yaani munnanga amaka gange galeme kufa kubanga ye best man andagala ready okunnemesa obufumbo bwange. Yesebo. Kakati gwe okubeera best man wali omumanyiiko? Nali simumanyiira omwami wange ye yamuleeta. Sali simumanyi nti oba na mukwano gwe oba ki. Wabula nze nalaba bulabi muntu nga best man wa mwami wange ate nga yali teyeeyisa bubi ku lunaku olwo. Kale kati oyagala tumulobese? Yammakeera kati nzuukuse kantuule at least kikuba kiba kisoboka mpulirize nsobole okubikodinga. Kale beerako ku simu omwami oyo Mubiru? Omwami wange Mubiru. Beerako ku simu tovaako. Kale mukunja. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Bamukubidde ate eraga nti eri busy ana Uganda balalu ate asobola omukubira namugamba baabo bakubira Mubiru. So bayani simanyi best man wa Mubiru. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Hello. Hello, Sebo. Wasota no Sebo. Wasota no Sebo. Bulungi se. Mukulu obadde okyebase?
Yes, mbadde kyebasemba. Kakati nze mbadde nabye njagala twogereko oba nakulinda ozuukuke. Nowose kutegedde naye. Naye mbadde natera okuzuuka osobola obbingamba. Kakati kye ŋŋamba? Yes, sir. Eri ku mukolo gwe waliko best man. Omukolo. N'owamubiru. Wangi? Owamubiru. Sebo. Omukazi ng'abonyaabo omusajja ng'abonyaabonya omukazi. Omusajja nazo nabagamba ddaabo. Omusajja ng'abonyaabonya omukazi era nze simanyi ngeri gye tugenda kukikolamu naye bannaaye kyova olaba bampadde ennamba ya best man njogereko naye kubanga gwobeerawo okutabaganya. Naliwera naye nze nabiraba dda era ne mbagamba n'obbagamba. Nti omukazi singa abadde alina amagezi yalibadde avaayo. Wangi? Nti singa omukazi abadde alinamu amagezi nabagamba dda yalibadde nga yavaayo dda. Ne bannange ze simanyi nekyo tugenda kikolera. Bwe bityo naye gwani yankubidde. Nze muto w'omukyala yalibadde nga mukoddomi wooli eri gye walinga best man. Munaye namu ojjukira omuvubuka omuwanvu oba wajja kwanjula? Omuvubuka yaliko omuwanvu omukitematema bw'ati gwe wamwawa enkoko. Omuko. Yalinga omuko. Naye mwanyinammwe simanyi ne kyemugenda mukolera. Omusajja bw'adde amusiiga obulwadde yajja okumanya gy'anaamugomya. Bw'anaakola ki? Bw'anaaba tamusiize bulwadde mujja kulaba gye munaakoma. Kiki lwaki? Tayinza na kumusobola wadde. Era olina kusala magezi n'olaba batusalirwamu n'aba ng'avaayo. Bannange ebizibu nabyo byetuuma bwetuumi. Nkugambye omusajja mwenzi muzibu nnyo. Kugamba ne bwe yamaze ekitooke sikaati yakikwana. Omusajja mwenzi? Bannange omusajja mwenzi nnyo. Era mwalibadde nga tukwatagana. Ne mujjayo mwannyina mwenzi wendi. Ewedde okumulabirira kulaba nga buli kimu kigenda mu maaso. Anti kakati gw'ojja mulabirira bulabirizi naye abataafumbirwe taafune musajja mulala. Ate omusajja omulala nze ndi mukazi. Waayi. Wangi? Nze ndi mukazi. Era bw'avaayo eri nange ndi musajja. Naye oli tayinza kumusobolerako ddala. Nze yali best man we. Mumanye okuva Kagere paka ku mutwe. Naye kakati gwe omukazi yali abikugambyeko? Nze mbiwulira. Era n'emabegako twayogerako naye lwakuba mba saagala kuvaayo mbulambula okufu nti njogera naye kuba abanga mukamukwano gwange. Kakati tumaliriza tutya tukole tutya? Ekyokukola kyekyo kwekwatakwata omukazi aveeyo oli omusajja tayinza musobola. Nze nkugambye wulira byange. Kati gwolinga agamba tubeere bagumu bw'avaayo ogenda mumuwasa? Nze wendi nja kumuwasa. Nja kufunawe omuteeka oli watasobola kutegeerera. Naye ng'oli omusajja mwenzi nnyo n'empisa gy'amuyisaamu si ye y'abantu. Naye nga ye yali azzeeko omukazi n'abikugambako nti best man embeera bweti bweyimiridde? Twayogeramu naye n'abimnyonnyola. Ne mugamba eyo nno togenda kusobola. Walibadde weeyiya ojja n'enfuna wenkuteeka. Andi kakati obuzibu kubanga olina omukazi kati ate n'aveeyo n'abonaabona nga n'ewuwe togendayo. Nina omukazi nti n'agenda mwesibye ku magulu ono gwe nina nti ngere nga mukulu abantu. N'oyo nja musobola nja kufuna we muteeka. Nja kufuna amagezi gange
nga bwenkikwasaganya naye wooli tajja kusobolayo. Sebo Wanje oyogera ne mukunja ku biti wagamba omukazi ogenda mulemesa obufumbo mbwate bamugamba aveeyo gwe omuwase. Oli ku biti efe muyogera ne mukunja mu ndobeso. Oli musiru totegeera. Manyi njogera na muntu. Yeyalira muli.